Gye buvuddeko, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yasatulula eggye eryali lirwanyisa envuba embi nga kino kyajjawo oluvannyuma lw'abavubi okulaajanira Pulezidenti okuggyawo abasirikale ku nnyanja nga bagamba nti babatulugunya n'okubalemesa okuvuba. Wano Minisita omubeezi ow'amazzi n'obutonde bw'ensi Hajjati Aisha Ssekindi agenze ku mwalo gw'e Kamuwunga okuperereza abavubi okumulonda awamu ne Pulezidenti Museveni n'okumanya ensonga z'abavubi. Abavubi betusanze ku mwalo guno basanyukidde eky'okuggya amagye ku nnyanja kye bagambye nti kyali kyalwawo. Amagye gamaze ebbanga emyaka 7 mulamba mu butufu ekintu tekakikwata bulungi tegatwebuuzaako omuntu wa wansi yamanye ensonga. Amagye tegasana mu bintu bino sige gasana okulondesa obukiiko tegalina bukugu obwo. Abakulembeze ku mwalo guno gw'e Kamuwunga nga bakulembeddwamu Ssemanda Ronald bagamba nti kino ky'ekiseera abavubi okwekolera ku bizibu byabwe n'okumanya ebikozesebwa mu kuvuba ebituufu. Amagye gatuse ne galemererwa amazima amatuufu ennyanja yeetaaga ffe bannansangwa kubanga tuba tumanyi kye tuli. Ffenna ng'abatuuze abaludde ku nnyanja oba bakuliddeko tusooke tufune emisomo egimala tulumirirwe ennyanja yaffe nti kubanga gye tukuliddeko bwe tuzaalidde era obulamu bwaffe bwe butambulidde. Matovu Joseph nga yamyuka ssentebe wa NRM e Kalungu agumiza abavubuka nti ensonga zonna ezibaluma za kukolwako bw'atyo n'akunga abavubi okulonda Pulezidenti Museveni. Mulonde omuntu gwe muwulira agenda okubagasa agenda obatwala mu maaso. Temukkirizibwa kutiisibwa muntu yenna nti musobola okuva wano. Tewali akkirizibwa wadde kukukoonako. Oyina eddembe ery'okulonda omuntu gw'okola ki? Minisita Ssekindi naye yeebazizza Pulezidenti olw'okuwuliriza eddoboozi ly'abavubi n'aggya amagye ku nnyanja. Era munonde Katonda ajja kukola ebyamagero ze yakola ebyange. Mulonde akamwanyi kammwe nga temwesise nti bagenda okudanga 16 okubakuba. Balekerawo batiisatiisa. Ebyo tebinoonya kalulu okunyigiriza abaana abo ne tubagoba n'ebibiina ne bagenda ne tubagoba mu NRM ne bagenda mu Katinda. Mu ngeri y'emu n'omubaka wa Kalungu West Joseph Gonzaga Ssewungu asiibye awenja akalulu mu muluka gw'e Kabungo ng'ali wamu ne ssentebe wa disitulikiti eyo mu Kibika Amaadi era abaayo abasuubizza byagenda okubakolera. Mpulira mwagenda kubba Kalulu Abbakani mwe bayizo baba mukwate akalulu kamu Kyagulanyi be yabagambye Kyagulanyi akoze campaign tanaba wadde ekitundu ekimu kwogera ku mubaka bibiri nga byayogedde ku Ssewungu. Benedicto Mulondo ne Katopo, BBS Telefayina Gambuze.